This is Inside Out. No society. Baga nti Bugingo abadde ayitidde okwogera ku kino nakiri, especially okuvuma abanuupu, okuvuma aba homosexuals, olumu yalumba abasiraamu, kufuuka mbwa ngenzi abasiraamu balema okutta atunda emizikiti gyabwe batte Bugingo nange tongambanga bya busiru. How does Bugingo affect Islam? Ngono atunda emizikiti omulutadi tebannamwasa mutwe. That's rubbish. Why do they attack Bugingo when they have a mulutadi, a person who destroys Islam in their midst, masquerading as a mufti? Why tebannamwasa mutwe? Olowooza avumye Katonda oyo ali wasida nabaga nti Kazimba noyo mubaje, they are worse than the Bashiyas. The Bashiyas are protecting their churches. That's why the Pope has moved consciously against Bashiyas. They have not denounced Christianity in their conduct. Why should you throw them away? They are Catholics. They contribute to the church, but it's only their conduct. Obagobe, are they threatening the survival of the church? No. Yes. They're not fighting the church. And the rich fellows. Kakati ye papa bagamubaleke. Era abagambye ti bwe baba bazze mu church okufumbirigano tubaba wayambala gawuni tutegeere nti basajja na basajja. Gwolooza waliwo wano ekiragiro kya papa gukyamanga nti yabakkiriza yingira mukkiriza nga muli wano emboko bwevuga emingo givugire mu church. Abasajja b'abazungu balina statements ze bakola nolowooza nti ennyangu. Who can enter a church, a Catholic church, nga bombi basajja? Tekisoboka. Yes. Mbola kwogamba papa yakkiriza. Okay. Yabikkiriza mu bazungu. The Inside Out ne Joseph Tamale Bugina gundi. Olubamu Pastor God yitanategeera Pastor God bano bapasa basenyunga bakadde tebamanyi. Nti Museveni wansi Bugingo why? Why did Museveni? Lwaki yayitaga itano? Omwenzi. Ankobooli. Lwaki Museveni akuba zino gundi n'agwa bwati? Press ups. Lwaki yambala nnyo essaati batakyagala masuuti? To identify with the youth. Lwaki Museveni press conference yeetera mu kyayi? It's simple. I'm a simple man. Ayitayo omuwala nti waliwo amulindidde ateeke mu kyayi era kyenadde nkubuulira nti buuza specializa Wandera Kazo agenderwa Kitula ayogera ku Mukambabazi nti yalemera 5 billion tetuwadde accountability. Museveni amugamba nti izo ntono nnyo akaana kali kati omuyite bufuluma kutekonga okashapi oluyi bubeeramu bugende bukette kabaka ateeka mu kyayi bwe kati nakawulira Kazibwa nga yagerako Kazibwa aba afulumirwa Kitula ne bagamba yabba ssente seezo ebidiba buyabba ssente simanyi ne musapoti gundi ate bazimu yali ayagala kubeewolako ssente z'akalulu zigenda okujja zibaddize tebazimu naye obufere bendiwo monito enkuli ya monito amazika monito. Can the Bugingo attempted murder be resolved by security here? Yes, it can be. Kubanga kankubuulira ne wa Bugingo wennyini buulirizaawo. There is a man who is a deputy RDC in Mbalala. Deputy RDC in Mbalala ayina security company yekuume wa Bugingo. Mumanyi bayawukana mumanyi babadde ku loggerheads bayawukana bali bonna nkubuulidde bayawukana. Bugingo yamutegeera nga amubbanyi. Who has pistols? Ate that very night nze Bugingo yampeereza sente olumande ngula eddagala olumande ojjanja naye poison banjukya kakati kuulu mu kyaki ya Bugingo
mwajjamu strange namuga nti nze nabaga nti nze manninga security wakakande we are about the president is about to visit us so have come to check how you have organized your ndowooza baali bagala Bugingo mutira mu service ekiro. The woman was arrested, handed over the police, released immediately. Nkuwadde story abalala gye batalina. Kyova olaba insistinga kabadde naye obusajja bw'omonita bannange okuwangaala kulaba monita ne baginiyamu kalina kinaaniya mu monita monita olwali olupapula olw'amaanyi anti omusajja bamuyita Kagugubi yafiiramu biliyoni 3 n'afa n'okufa ng'olupapula kati olupapula bwe lugwa abaana baluniyamu bawandiika bye baguze baluniyamu bakolina ki baluniyamu bunyo naye olunaku lumu monita bali bagenda kujooja naye nayogera bubi nemuga nti waliwo omukulembeze bagenda okutema mukaaga. Does Bugingo have any clues about what happened to him? Because you're going to see Nago Nsonga mu yenna. He lives the matter. I've given you several clues. Nenkuga nti banne bamuwalana naye kibatamanyi nti bo baakaddewa ankubole muwanga oba akamwake kamutunze ng'akafo abatunzi b'omunzaani anyoonya mutta eyo neegamu namuteeka kumandwa mandwa mubye muli bubi paka ng'ateegudde nze sijja kwogera naye katufe obuwaafu kanjakwaliza nti gamba Mirundi Bugingo awedde ye yaddako bagambye nti muyanga ne Mirundi mwe muddako wesi aba abantu basiru these are fools and what they do kasaba baga ekintu bakinamu interest umanyi bakulimenos ba Uganda bali abo bagwiri kulimeno wa Uganda asooka wa mu government ababbye sente akati group eyo yakola bubi they stepped on everybody ate begabira obwa president nga bukyali begabira obwa president nga bukyali bonna gwe muze gwe balina kakati from politics tulina principles. Politics, success in politics is guided by principles. One, a powerful leader cannot be succeeded by an equally powerful leader. The success of Museveni will be laughable, is Muhoozi. Ebintu bya Muhoozi bye bigenda otukubya abantu babyagala. Nkubuulidde tibo tebamanyi principles. Tebazimanyi. Tebamanyi principles. But you also realize there is a big difference between Muhoozi and Museveni in terms of attributes. Museveni is a hostage of Winzibako who are fighting Muhoozi, who fought us and killed their political career. Instead of Museveni confronting the indiscipline of Winzibako, he sacrificed me. Nzingende kujirikitiro omukani mbeya niyo mufoke kidoli. That's why I say to America bamutuma kidoli, bamutuma kidoli ne poti yatwala yonse omukani niyo. Museveni will have retired me. Nengendo nisikutwala kumejirikiti. How do you feel? Do you know we are in a new year? How do you feel? It is bad. Until somebody knocks at your door. I saw it was the Butcherman's office. Eh? Yes. Because I share the same floor with the Butcherman. And Kusasir. And there is no job. Nagenda, Karolo Kurutu, and because for him, he wants to keep you there and become one. So you feel the rise of one on your Butcherman, Nakura Kurujiro. Yes, and somebody was Butcherman's office. Muzeyineda, Muzeyineda. Why not you mind? You cannot make that imagination really. Yes, just come on. We have what you call a systems analysis. You analyze the system. System NRM nti NRM operates like a Muganda man. And how does a Muganda man operate? A Muganda man, when a Muganda man is sick, he remains in his bedroom to be seen
by only close relatives. When the situation escalates, he is brought in the sitting room. Not only his bed, a bed is not brought in the sitting room. Yes. Preparing him for death. In the sitting room, everybody comes. When he dies, he is removed from the house. Bamuzinge mu compound. Tuyizibulavu kati bakutandika mpola. Ne bakujja mu kisenge. Mu kisenge. Ina ndo pantana trofi. Ne bakutwala mu periphery. From ala disenya kapiripiri. From ala disenya kapiripiri. Political yimbo. Ganira wano. Ganira wano. Oh Jesus. Baba mazo okuvaluating and gwe tokyalina value. Balina akasenge kaabwe. And me, I know them very well. When you accept to be removed from a bedroom, a woman, and you sleep in the sitting room, you are a visitor. From the sitting room to the shamba boy, you are the house girl or shamba boy. From there to the kitchen, you are a sack of chako. Katibagenda kunia mutoyi. Osikali dukunia. Mirundi. Tuli mu mwaka mpya gwa 2024. You are thinking about things of last year. No, nkubuulira. Ate what has changed? What has changed? Kanekubuya principle eyokubiri. A crown prince cannot become a king. The moment you operate like a crown prince, you cannot become a king. There are many challenging issues. Nothing is more challenging than graduating from a crown prince to a king. It is like a delivery. How many women do die when they are conceiving? They don't even feel it. Many women die during the delivery. That short time of a baby popping out kills more people than conceiving. Whatever because I found out. Enjoyable. Nimi danga muzaliro. Mwana nasibo obugule bakusala nokusa. Siri dayo. Oui. So kakati waliwo yefuula kuloni najoga ensi yonna naginyamu naginyalamu naginyamu Museveni nga tamunyiga kakati he ended up creating enemies for both Museveni and each gwe nkumanya oli mutiitiizi genda okubere ku TMO kuliko akatambi guukatya ne bwe nkakuwa okatwala okatya kuliko abantu emiliyoni ensi meeting eyabadde bukeddeya planning to overthrow the government by Museveni's close relatives. Kakati bwe bakola abaana abagezi ye Museveni egulwala byennazaala kati agenda kulaba ekisezaala kati bano banne be yabadde nabo ebukede bo bagenda bakwata era yababuulyawo mu meeting if this information leaks some of you will be in Makindye, some of you will be in Imbuya, some of you will be yetalimu yetabeeramu sezaala bwetayinza muwaayo Museveni sitasobola kukola mistake ye nti Bwakasiisi spent 20 years in jail ne bamuvunaana omusango gw'okutta taata wa Diana but NRA did not arrest Bwakasiisi si yemukwata bamuwanga be bakwata Olwakasiisi balina bato zaabwe nga bano ze balina kakati Lwakasiisi esikooti egiwobote n'amutuusa ku boodi ebusiira but mobile phone obote namuga tugenze tetulina sente actually Lwakasiisi agakanzireyo ngende mu Bank of Uganda ayina ekisumirizo kya safe nzigemu sente koza abasoga bawulidde emmotoka z'obote nga zigenda ekiro saawa 9 Lwakasiisi abasoga bebamukuba teyali yesodde mu kiyira ne bamuyawulamu was captured by Basoga men who used to back to Kampala to steal money from Bank of Uganda. Omenye brave person ya fama obati again never yali nabo Lwakasiisi yali head wa security yali alowooza nti batuuse eki wala kozi bali abasajja bawokero basajja salama gezi bamugaa tuwese passage tuyite mu Luweero tusinkane ebombo tulumbire wamu bwe batuuka ebombo bayitawo buyisi ne bakwata Kampala to negotiate with the rebels as a government. Paulo Mwanga Mufeko he crafted a government of national basemogere to isolate Museveni as a womonga tozanyisa Paulo Mwanga anka kyestegedde kyenkubuuzizza
nebyoddamu bikwatagana anti nkuwa bakagula yali yagambye muyanga ne Mirundi mwerinde mwe muddako Bugingo awedde nti waliwo omuntu nkugambye nti abatemula abantu bali babiri gavumenti ne ADF naye nga ADF bagulangula aba gavumenti Mirundi. I'm telling you, who wanted to kill me? When they say it in my life, is this the first time? The Bagazanga who gave me poison 5 times. Era this issue, umanyiba na abantu basiru. And mwanga don't entertain stupidity. Analyze. Beera, ninachi baita meditation. Mukazi wange n'abaana bayinzoka ndi mulalo. I live. Ngenda mu kisimbe muntu ogwo. Nenjogera nzekka. Nina olubaawo mu library yange. N'ennoni. Mbala ekintu ekifaanana kubanga empapula za nnimisa. Meditate. Nti gwe bakulimba. Nkugambye olutalo luli wakati wa Muhoozi ne banna abalala mu same family. Tibo bafuna sente mu criminality. Ate ne mubaamu eyefuula omusika wa Museveni Veriale Crown Prince ne mugamba nti leader flamboyant nalumba buli kwayogera naye vuga mugezi compared to talina magezi. Is not intelligent. The only intelligent person in that group mwenda ate Museveni namugamba kwata akasajja kale tumwebaza okuba mukomera kekatabangudde family ko mukafunira kyabazinga akayina akamuwa bintu ebyo kyaba ne Museveni kyabakola naye bajja ku nasaasidde omukyala oyo omukyala gwebogerako nga maama kakati eyo gurupu eyagala bwa president teyagalira ddala Muhoozi. Why? Muhoozi is not a part of them. Bo bakola strategy nanya ku buli muntu namunyalako did he know they're going to fight for 20 years? Namukwasa mandwa nayagala abanyankole bategeera amaanyi g'eddogo mungo yemukuba mundu yemukubasigaza stage ezi mukwano agenda kutta abaana be ne mukazi we nga bayita embwa ekinasigala permanent madness mumaliemu ddala ejjooga eryo kuba yandaba nti nze siyinza mukolera kalulu. Abantu abasaba tetufuuka abantu ya Uganda batusokolemu enda zaffe bubaleeta obuyindi bugende bukole abayindi abatta abaana 1500 ne babatta ne basokolamu organizam bujje kale bujje mulako babwasa omutwe buli kayindi kabana bantu bajja kattirawo kakati eyo gurupu ekola ki kakkana leero lirambwe nnyo eyo ye gurupu etta abantu mu gavumenti nakyo bebaali bamuttira ki nakyo bebaali aziwambe ne Museveni nakwata nakyo be nakanyuka mu public service bawe bamaze omutta nga nkimayo ki aigom tunakola mu ndala ninga tetufuliddwa bedoli na pati kutunyamu ani akutabudde Mirundi. No, this is how I behave. Nkubooledde ekinyiizizza muntu kunga nawe bagenda kuta intimidation tebagezangako gumu bakangerezako gumu nze oyo tumwebaze yagula abantu simuyina ku recordings anti bagamba project gye tutambuza mbu tetunda kumwanga talina gundi. What do you say? The issue of who succeeds Museveni is between one of the in-laws and Mama. The boy is arrogant. That man cannot win any constituency. That's all. Jogoli kofulambo yansi. Ani amumanyi, ani amwagala. Tumukuba utambi, ovumye ekyabazinga, ovumye abasoga, ovumye abaganda. Oyo tayi. Nkubuli ne bagenda nankubira amata. Kajogere mugwe bali mukubira emigwe busoga. Bali akatambi kanuka. Kajogere ukwata ku matagi bagenda mukuba bamutte. Tayina waayita. Muhoozi is very popular. Ate kankubuulire gwe kwe muwanga. Genda ogambe mukwano gwo. Kati okitegedde nti erida kati mukwano gwange nozimbanga sekoko will build this for David says flamboyance abantu bamutamwa ensi yamutamwa
ziragana okulikonsalinga naye. I cannot reconcile with somebody who does not have a political future. The best sezalawe kyeyali mukoledde mugudya faamu Zimbabwe n'adduka abantu bajonzi wano ebiri ku butambi biyitirivu ate sijja bumuwa ne baleeta biliyoni meka nekyeyangobera ekyemisango gyegyebwe nayusiza muwa beba mubetentere wano beba muttire wano no reconciliation nsobola okuleka nimugenda. Are you not scared but what happened to Bugingo? Because Bugingo is ensonga yakubiri okitegedde determining obukulembeze. A retiring president cannot hand over, he knows your name, knowing extends to a historical board. Yes. A retiring president does not hand over power to a person he does not know. Yes. Then you said knowing does not mean knowing your name. Office. But yes. There must be guarantors. You must have a historical board. If he can invoke in case you turn against him. Yes. A retiring president must ensure that his successor will protect the members of the first family and what they have rooted. How did that work with Kenyatta? Yes. If we are looking at Kenya as an example. And mwewagulako Kenyatta yadduka ku Ruto. Yes. Where is their historical board? Yes. Ate bagirina bati balina historical board. It was a marriage of convenience kubatwala Hague. Yeah, that's why yali amuwaguddeko awagire Raila. Raila Jaramogi nga Kenyatta bamusibye kapoingulia abazungu bagamba Raila Jaramogi fuuka president wa Kenya n'Uganda. Kubata abazungu bali batya Kenyatta nti mu communist yayambala ngo mudali gwa Lenin n'agenda abikane ekimuli ku malalo ga Lenin. Bali bamutya nnyo abazungu mawumawu nga bamutya nnyo naye gundi n'agaana Jaramogi. Kyavaamu goba n'agamba nti ono musiru bakikuwa batya niwekigaana ate yagoba mugobe gwokolera ekintu ekirungi akusasula bubi n'alamya akasajja akajja kano kulumu bakavuma Museveni akajja kano kulumu mukalina n'ennyuma kalina nebbimu ennyuma tekalina nandaweya. Kakati a retiring president must ensure somebody will ensure his welfare retirement and to have a secure retirement. Museveni tasobola kuwa mundu asobola mutwala Hague. A retiring president cannot hand over power to a person who can easily establish his political power base. And human beings are not rational, they are not static. So in this case, when we say returning president, we mean who is himself retiring? Yes. Whether he likes, he's coming back. Whether he likes or not, he's going to retire. When? He's coming back. Andi Museveni yena ono omwana omujoza agamba tekujja konga Museveni yaliwo tafe nganje omwana kufa ajja kunsooka nzi kujja kunsooka ajja kunsookera ddala gajja okunsooka ndabe ku mulambo oguli mu kofini ne galubindi zaawo anyimye sente wonoona nvunfe addemu asokoole nkankiriwo teri reconciliation ku nsi otubanya abayeza nnyo famire yange emandu akekube mandu akemukube mandu banyankole bali tebamanyi dogo banyankole mbalaze ku dogo nti shiriki ni rio shiriki ni dawa kweli nikugula nedda banyankole must now revisit their thinking. Do we need harmony? We need respect. We are also okay. We did not come to State House as a Chidori for Muko, as a party for Muko. We thought we were dealing with the people who can respect it as equal partnership, respect, politics for use of alliances, not humiliation. Yes. Kakati ebyo nabi favoringa mukozi. The only person, as we stand today, who can protect Museveni retirement, given the situation,
nti buli gwe bawadde power ataniza up against his mentor. Olaba Nsikedi Nsikedi gundi yamubbira olwo yali wakusatu Kabila n'amuyamba teyamwefuulira. He must come be his own man. But when it comes to Muhoozi gyolaba nti bakitawo abato batama mbunyu otwale omukazi if you conduct yourself arrogantly after taking the power y'omwana lwabuuko can even divorce Museveni's daughter yakamuteka musefu under house service emirundi ema very stubborn from era gundi yamubuuza waliwo professor yamubuuza ne why don't you check your mental faculties? Now, I know what I'm doing, I know. Nemwenda recent namugamba. And don't you think you have something on your head? Mirundi, there is one confusing thing. You cannot tell me that Mwenda works with the other group when Mwenda is the right-hand man of Muhoozi. Yabayoda. Era kyokola abatagala. Ye Mwenda alina amalogo ge. Yamulabanga aliko emmandwa. Sizaala we bw'anaaba tannatuula. Kulabaga mandwa eriku mukoddomu anyamulyo nga saba ajamulyo nga agudde ddala kubanga yanjoga nnyo anjoza emyaka 10 nga manyi sinsobola muwa akuwa mukoza amukoza atya kati ekyo you one point nti there is a bitter struggle between Muhoozi ne mukoddomu naye nga Muhoozi amusinza amagezi era kankubuulize oyo omulenzi Museveni singa tabadde Museveni gavumenti Muhoozi yali yusudde n'omutukubira kubanga nekalubintize Mirundi nejje n'Omuhoozi naye yagambye tamanyi bakubye Bugingo n'agamba security twetaaga okumanya abakuba abantu nkimanyi nera gikubuulira nti ono omwana akoze ensobi never provoke ziyame Muhoozi is part of the military, a celebrated general. Muhoozi created the commando unit, Muhoozi created the tank unit, Muhoozi created the Air Force, all almost Special Forces, SFC, the Miracle Special Forces is part of the military. Era kyovolabo tebintu ebyo oyo atoniako byatamanya atunyalako atufuula potize n'ebidoli. To look at two things. In Nicaragua, President bamwitanga Daniel Ortega nga ame commander ye Muganda Ortega like Museveni did. Ti ame commander yali salinga ye president. Why? Amaje gali gabayekera. When Ortega was defeated in an election, era Nicaragua was studying efanana dola enali eri bwecho bujje kugenda bujozi kunyako n'Abamerika kunyako bantu n'Abamerika naye baasaba gavumenti empya yasaba Nicaragua yasaba Ortega tulekere Muganda amaje gwe gamanyi kyenkunyonyedde ekitegeera nti ono omwana aleme kwepankira ku Muhoozi talina kalina talina n'abantu 10 basobola kuvanga mubeka bangali ani amwagala. But two, you remember when Obama came to power, basaba Gates, Secretary of Defense, ne bamusaba ba Republicans ajja bakumira amaje. Ngolo the structures of the military ani azimanyi. Gates mu America kikola bewola Gates ajja bayambe ku withdraw kuba ye Clinton manya Obama not to open another war but to withdraw. No reducing a cost, not occupying, using the special forces. We don't need now to occupy any land. For what? Previously, peace talks, what you get from peace talks reflects the territory you are occupying. That's one. The battle, some of us are casualty. Yadde ozambunja kwavuwala nimu mbunfi. Yadde okunsoboka. Gwajja okunsoboka mwenzi gune kalubindizo. Nzitaako nkwataako olabe. Kakati kankubuulira ebyo. Have you gone to visit your friend Bugingo? Nva okwogera naye kati. Bamukubira ssimu. Nze nerowooza ntwalire mu bantu ab'ennyo.
kabaka kati nkimanyi nti everybody gyali security yamaanyi nnyo. Waliwo omusajja alina gye yabadde nga muntu wa Bugingo nnyo naye bamwewunyiza ye yasoose mu ddwaliro. How could he cover 100 miles? Ekitegeeza yabadde mu Kampala ng'alina kyalinda, alinda news. Yes, abatemu omanyi bwe bakola. Abatemu tebasasula ssente nga tebannakuba ssimu wa muwanga kuwulira miranga. They don't pay. Kakati nkubuulira negamba. So wagenzeyo tewagenze? Nkugenze sinnagendayo si papa nayogedde ne bugi. Nvera kwogera naye kati. Bayiyeeyo abasirikale bangi ne president yamuwadde emmotoka kuba eri bagikubye. Amangu apo yamuwadde emmotoka amangu apo? Ine enkadde gyamuwadde nti ebigisekiwazi a new one. Tell you how close Bugingo is. What is the president's interest in Bugingo? Hey, who is he in the government? Kati kankunyonyola ti nze natunuulira ADF bagulangula okutta abantu. ADF ab'omu gavumenti be bagikozesa nga bagisanga we talina office. Babamanyi nakyo babali bagenda omutta babajja ku bizinga bilioni 6. He's sitting on a kanya inokubiri wali said. Waliwo ekisajja kye bakozesa nti kuba akatambi basooka kutta bawanakyo bamuwa obutwa. Omusajja ali muwere singa wamaanyi nnyo era kulemerayo daye namunimu omunywalemu sibeerayo ne Kadaga saali badde sajja yayogedde bukedi anaga I peeled Kadaga backwards. Lumumba survived by a whisker. All our people in Busoga have been egged out. Is it a Chabazinga? Is it a Jupe? Not Chab. You are Musoga. Mulenzi Gunigo, Windizo, and she or Nana Kuchawa, Kuchawa, says I would ask her, Gakule Deco. Joe was in Gomajo. What is a good and a gamma? Mothers is on now, Zitunoli. Twina Holomax. I actually expected to analyze these murders, the unresolved murders, one after the other, all in the same. The Kalupus are known. Yes, I'm telling you. The president calls them pigs in a big pigs. Pigs. One day they will be arrested. They will be arrested. I got to know it. Lwaki lukwago bamujja ng'obwa permanent bwa health. Omanye engolo akolekera mbonyabonyamu. N'omwana obutwa akole bajja muttirawa akole tayinza kudduka kati ekyo tumanyi nti akole yali akolera Diana gye bawamba amalwaliro basooka olenda nebalikoberekokana ako kazi kanawunu nembaga nti ako kanawunu mukalaba akamirusa kayeres ke katambula n'endwadde aneriwe has not gone tolabayo obulwadde ne monitor yesooka okuzoogera look examine two things monitor corrupt survives on criminal money. Monitor, Bukedde, CBS. Whenever there is a murder, they divert people's attention. They create a scapegoat. Monitor, bwetaganga gavumenti ekyuse bali mukozi bamufunge kalina ekyo bamufunge upapula mu Uganda bateekawo olulala muggala monitor ne bateekawo olulala kuba batewanya bukedde akafudde mbi kasebbuwa n'obugwagwa bwa CBS bakuliyetinga diversions. You know, it pains me that you're a journalist. Yes. You know that the work of a journalist is to simply report. No. They create their story. No. The way we were attacking him was, why are you? Bakanana Kakalina Chingi and Paris Guru. Nobody Katwala Kakalina Chingo, nobody worked over the wisdom of this. Marriage has never been part of journalism. Highway 20 journalists. Marriage has never been part of journalism. The moment you deviate from fairness and objectivity, we treat you like a mercenary. Journalists are mercenaries. Even if I hear that a journalist has been hit by a bullet, I celebrate in my home. I celebrate in my home. Because these are mercenaries. To divert. CBS diverting. Oyo tetumutegeera. Kankubulire kirumira. Tetutegeera. Chirumira Kawesi and Chigundu. They were killed by anti-Chigundu na ichiri kiria.
Kigulu the mother is clear. Joan Kagezi ebibyo ndaze abiriga ndambe kunnyonnyola. Kigulu bamujja be basajja basooka okugenda okutrainingibwa Tulabi negondi Bin Laden. Yes, Kigulu be basajja batrainingibwa Bin Laden in Sudan. As these people do, niba negotiating nabo bave mu nsiko. Kigulu yasigala ku bwa meja n'ekimotoka ekikadde banne tebaba wa ssente. Kakati Kigulu akola ensobi atandika okweyagala. Bo ne balowooza si ssente ez'obuyeekera Kigulu yazibalyako. ne bamutta. So gomanya abamutta. Esikiriya okitegeera era enfaayo eyo eyapiriga nti apiriga yava mu buyeekera. Museveni namuwa deputy RDC n'avaamu n'afuuka MP. Museveni namuwa biliyoni 6 asasule banna kabiina ako akaabayeekera ne bazimumba. Museveni tagenda ng'akoma Arua ne bagaana apiriga mulaba. Ebintu byonna Museveni bye yasuubiza apiriga yali akozeko n'ekimu. N'omukazi muka apiriga yali mu kibanja. Bwe bategeera Museveni byawanya apiriga nannyini ttaka n'amugobamu. The younger wife of apiriga. Nze mbiraba nembitekera nembyanalizing nti ssente bazirya ezapirika biliyoni 6 ane babulya abasajja bali gurupu eryeki. So are they a cruise on Bugingo's kubanga kankubuulire mbadde nkujumeza negamba nti buli guru Ali Shahab Al-Qaeda ADF bayina holomax zaabwe nti the Al-Qaeda man bwe yajja baateka bomu nyingi naye eyali mulagibe kirabu yatulika. There was an American they were looking for Al-Qaeda. Ate Al-Qaeda wano mu Uganda tosobola kufuna omuntu mwetegefu kufa. Munna Uganda ayagala bamuwe ssente ate nga jaziryako. Fe culture yaffe tekonvinsinganga ku muntu muggulu. Kati nze ndi traditionalist. Naye omuzimu gwonna ogujja ne gukwata omuntu mumpa omwenge kyenyonta eguluma gukankana mumpa olubugo gwoyagalayo. Omuzimu guba gwagala mwenge gukankana lubugo. Era kati nze ngaabimanyi ensuwa y'amalwa ebeera mu bintu mu nnyumba yaabwe. Amazzi gabeeramu ate mwana nkaggwamu. Ani aganywa? Bo bennyini. Baani? Mirundi Buyindi abayindi bino ebinakani ebiwumbe byabwe bibawa amata tebiganywa. Ate biganywa bayuwamu ebanywamu nikabeerawo. Waliwo santi kyeyagamba ng'olwokwebbaza ebbanga ddene nga gundi bw'oyiwamu gundi yeganywa omusenyu nakyo ettaka. Kati nange kyendowooza nkugambye mulimu ebintu ebiri biyoni kyova olaba n'ennyonyi bwegwa bakugamba human era bad weather oba natural disaster. Ennyonyi yagwa mu Libya nga mpya nemuwonamu eriva South Africa yagwa erandika Tripoli mwawunamu omwana omu wa myezi egi ne banoonyereza ekyo ekizudde ne kibula mpya new. So mulimu ebintu ebiri gundi kakati ffe kalicha yaffe tetukkiriza kwetta eyetuziba mu emigo bamusuulana ku lusaalu weralumira mwoyo ofiirire ekintu tewaliiwo awo tetutuukawo. Ffe twagala kwenunula nabaga nti bali baffe ofune sente ozirya. One of the reasons Museveni went to Luweero nti mu Luweero yali twayango ng'akuba oluguudo lw'eggulu n'akuba olw'ejjinja n'akuba Mityana n'akuba Masaka ng'aparalyzinga eggwanga lyonna olunaku olwo. Ekyokubiri yali 40 miles away from the city ng'abaana balaba amasannyalaze gye balaga ne balaba abaserikale abalina emmotoka ezeewuuba ng'eziriko ebinyira nga ziraga eggulu nabo ne baagala pawa. Kakati eyo gurupu tegimanya Al-Qaeda
eno tiimu ya wano ADF nayo tugimanyi. ADF etera kutta ku Friday. ADF etera kutta nga okoze appointment ne Museveni. ADF bweta mubeeramu omukazi. Yes. Nkubuulidde. Omukazi? Ne boda boda. But the boda boda is a means of quick escape. Ebijijjeemu. Ene muntu yenna ayagala mada, ayagala mu jaamu, ayagala muki kuwanguwa mangu kudduka. Boda boda buli omu agikozesa wa security. Naye mubeera nkaweesa a woman faali. Do you still talk to her? Era esanyusa ennyo nga basse essubi n'omulala gibugo. You are tormenting her. Kawasse essubi? Yes. Anti omukazi bwe kibatamu. You don't know how close I am to that woman. Ababukedde baakubako namufunyisizza olubuto. Yalugjamu. Nga ali under house. Busiru. I'm trusted. When Kawesi died, the woman came to me. Nanga nti nze, before Kawesi died, he left a recorded tape. Njirina. Nenkola ensobi. Nengamba ne. The tape doesn't talk about Kayihura. Nimpulira mu kubikwano gya Kayihura. The next time, 2 days later, omukazi bamulumba ne bamuganga raping nga bamugoza tape. Kozi tape yagisibira mu nviiri. Until the woman delivered the tape to Museveni. So Museveni amanya abatta Kawesi? Kawesi left a wound. Nabagamba Kawesi bali agala kujjayo basibe. Why? Bana abasiraamu bwe bakubanga amasasi balya sente za Al-Qaeda. Balina emizikiti, balina amasomero, balina ki. Ekyo Al-Qaeda weekwekamu bwekwesi naye ogikolera. Otega bbomu, olina omwana gw'obawadde. Bw'osoma terrorism bakugamba buli lwolabanga emizikiti eginyirira nga girimu bamasheeka abato abanyirira abalina post cars seero ya Al-Qaeda. A preacher must be handsome. This is why Bugingo attracts people. Well dressed, handsome man, and you asked me, lwaki Museveni ayagala Bugingo? Kati kino kinja kuwe. Kati okitegedde? Kitegedde. Nti batte lwakumeka? Lwakutaano. Oba omaze okulaba Museveni oba ng'ogenda mulaba. Mubeeramu a woman features prominently. Kirumira. The end of these hallmarks exist in Bugingo's case. Kirumira. So you are ruling out you are ruling out ADF. Kirumira yajja n'alaba Museveni. Ng'ali Buyembe bamugobye mugundi. Bamugwanyiza. You saw him. Museveni met him. They say he was going to meet him. No. Nkugambye nti either when you are going to meet him oba nga amaze okulaba n'obwogerako. Omanyi abo genda kuza Special Zawandera Kazibu. Special Zawandera Kazibu yali chairman wa akakiiko akanoonyeza Museveni akabiri. Era nze omukazi namwewuunya Kazibu. Omwana we yafa. Nankubira essimu. Mirundi mwannyoko afudde. Naye tetuukole nga tuli mu kalulu. Basapulayiza obutabo bwange. Jangu okime kyeke wano. Nentya Kazibu. Naye bamusasula nagisi. Ne Kazibu bamusasula nagisi. Kumutwala wa Diana amanyeko amanyaleko. Ne bamusasula nagisi. She is a senior presidential advisor on health. Kuki? She would be a wound, friends of children outside in Vienna. Not here. Not here. Kakati balese bano bemupizi, they are spending our money. Kata galete 10,000. Yali badali kwete quarters. Ndokubira wano era bamuniemu. Nga constant kidoli bachiniom. That's why you don't people outside. Bukenya has a PhD. Omukazi gwe mwasembayo okufuna yali Kisamba Mugerwa na sekituliko. Mwina omuntu ebwerumu okujjako the February gonde. February gonde. Yana byonyuma ye ko bawa avuma abantu naye alina omulimu. This is not fair. Not at all.
akuba yasoma but for us in the anata byanyuma haze jo because yasoma ati yasoma chi wano bondi bamusaba mu mwendosi ngaberewa UN bakikiriza uno wa peace otun they shared the queer where they recommended that for secretary general UN after him nanonya Lubato kumwendo singa bawa ne bagana nagenda ko ne Ivory Coast afune citizen afune wahitira so therefore wakati nkubulidde ne nkugamba tudde wa Bugingo Kawesi ezeta is there era Kawesi nabaga nti mutululire bwe bakuba olubirwamu mbere police yalimu. But when Museveni went there to inspect the damage and get first-hand information, Kawesa went there. Why? Abasajja bali bamaze omwenaku wezi okubaddiza sente zaabwe. Kagezi ekyamutiisa yagaana okukyusa omusango from murder to terrorism. Kasozi olwesa gondi olwamala omutta Kagezi ne gukyuka. Because if anojali person mumulowooza nti terrorism musango gw'amaanyi. Nothing. Terrorism is an international definition. Mutuju, Bambunana, but Madi Singabu, I say, we do a forget justice. Kaka Singa, Kobushagu, Bakita Kobushagu, Rinia to fear Kobushagu, Kobushagu, assassin over Twa, Vanyan Kuri, Kobushagu, I've launched a fund to help Kaga's children. Bali bamusabi kwete kuyorebwa jebujja ngeseteredde ngenyenje yeyozeza ngenyenje yeyozeza kunya nekanyule nekola ki nekanyule buta nekanyukuti nekanywe everything hippos zalemera yedde kakati kakundi kamukubolera Bugingo when did his problem start? The moment he went and conducted and became the chief celebrant of Moses' birthday. Yes. Nagula nasabire ekizimbe kya Uganda Revenue Authority ne bakigula engabirwamu enkuba n'amazzi ne gayingira eka kyeta kamala kayanja awulira bubine Ssenyonga the usually abagenda mu State House kaba omwana abakubi babakadde bonna n'abajjawo. Why? They are out of touch with the flamboyance ya Kayanja ne mukazi we. Hey, couples Kayanja and his wife to boyina scandals. Bugingo ina scandal nyingi bamukwata bali bakwa Kayanja bamukwatako n'omwenge mu nyumba ye. Allegation of homosexuality onazina tazina. Yes, kakati nkubuulidde batya ate emikisa gibeerayo. Museveni yali alaba TV n'agwa ku Bugingo mixes, blends politics with religion. Contemporary religion. It preaches the religion, the contemporary setting. Yes. Encouraging people to do hard work. Yes. To mind, to communication skills, interpersonal skills, yes. Working skills with religion. And it's very controversial. Controversial does not mean confused about stupidity. Highly intelligent person must be controversial. Whatever you say, religion is concerned. Bugingo yabaga nti Bible mujijjemu mujitaddemu ebitali bituufu. Nebaga nti azookeza, which is true. Translation tetuuka naki tefaanana kirala. Muyinza okutranslatinga obubi. Bw'okubira ddi Bugingo kubanga mukola ebintu byanjawulo abeera abuulira nga gw'olira. Kakati ekyokubiri Bugingo ennaku ezo n'agamba Kampala bw'aba akulemye todda mu kyalo funa w'otuula ofe. Bwe yabagamba. But the issue was, if you have failed to get money in Kampala, the center of money, why do you go to the village? In other words, he was advising people not to go and root in the village. As my tormentor wants me to go to the village and root. Ekyalo bakutwalangayo okuziika. Era mu kyalo olutuukayo essuuti ozijjamu. Engatto n'ozijjamu. Olusuku n'otandika kulwogerako. Nange ngende mba n'abaana
nange ntandika okubika ebingangabo no kakati Bugingo nze my opinion eri bweti ku Bugingo. That's very important. But problem gyetukola nze siyinza kubeera nga bwa monitor bwe bawa ssente bwabukedde budiverting. Let us leave the police to investigate. Can it Yes. investigate? And Like where did it investigate and find what? Buno obusajja bwa monitor bugamba kabadi ka Bugingo. Let me tell you, Bugingo ayina ekiwundu ky'essase mu mugongo. Ate abasawo baaganya kitunga. Bakireke. Ati the story is the story is nti omusajja abamulumbi wabaddewo humps n'ebinnya, so he had to slow the vehicle. Bugingo drives himself traditionally many times. If he is going for distant good assignment for that matter. waliwo omwami bamuyita Nsiime, mutabani w'omulamuzi Nsiime Ssebutuulo yamuvuga. Bugingo bwe yazze yasanze bodyguard we yeebase mu mmotoka. Okitegedde? N'afuga naddeyo we gyakolaki gyasula. Baatuse mu Hampshire. Omusajja ono yafudde yeebakidde Bugingo. Ye yalimye amasasi galinga 10 mwegali mu mubiri gwe n'omutwe. Yafudde yeebakidde Bugingo. Ng'akigendere nti ze kanfe mutaase oba bodyguard. Instead of reacting to those who are firing, ate yagudde kwani ku Bugingo. Era singa Bugingo teyabadde sitede kujjawo mmotoka ekiwundu mu mugongo mwekiri. N'olina embwa, n'olina emisuge, n'olina enzuku, n'olina enfaana, n'olina amazi aga monita agaani. Izo tuyizo amazi ga monita obugobe bagula obuguzi. Kabadi akafunemu ki? Is there an election? Akafunemu ki? Naye obusajja bwa monita buli amazi ku lumonde. Half of their brains is nagisi n'amazzi. Obusajja bwa monitor, half of their brains in amazzi. Okay. You and me are journalists. Can we now do the journalistic analysis? Where is the vehicle? Yes. The vehicle is still there. Ate Museveni yali mwadde motoka nga teriyo. Museveni yaziyibira imweka. Where is the picture of the dead man? Dead man ate kankubule naye omusajja busiru monitor mazi omutwe gwakalina ki gwali nyuma. Enyindo gwe muniyo. Enyindo yakalina kimuniyo. Muniyo mukiteekeko. Enyindo yakalina kimuniyo. Muniyo gwennyini. The man is not a Kadei. The man is not a local defense. The man is not from these security companies. The man is an SFC officer. Yes. Who is his body? Who was, before he joined, yabeeranga mu kanisa ya Bugingo. Kyebula bamuyita omukadde w'ekkanisa. Those who have stayed for long. Kati omukadde w'ekkanisa kalina ki n'entule yalowooza mbu aba mukadde n'embi. Obusajja busi idiots mu monitor. Nti omukadde w'ekkanisa ate bayogedde mukadde wa kanisa mukadde ono muserikale. But he earned the title of omukadde w'ekkanisa because he is a soldier but has lived in that church for a long time. Where is his body? It is going to be buried in Zimbabwe tomorrow. The body has been handed over to the SFC. How could the man who has been shot with 17 bullets manage to drive? Bugingo obugumu yabugyewo. Ati nkugolidde Bugingo yabadde avuga. Ne batuuka mu campus y'amasasi n'agawulira. Omusajja ono n'amugwako. Ekiwundu bwe kiri mu mugongo gwa Bugingo. Era abasawo bage mukireke. Tetukitunga mukireke. Kakati monitor obusiru obuli amazi obulya bbi obulina enyindo zaabo zaali nnyuma olaba nnyindo bwezi gyali minyo
zinyinza abasajja bamune tegyali minyo babugula kankubuulire nze nsooka kulowooza. You go there, why don't you go there? You go in that particular place where the attacker took place. What political mileage does Bugingo get? Kabadi. Anti-Kabadi has already secured. Bakayente Pastor God. Waliwo pastor kyali kiguze Teddy. Teddy nabagamba. Taata wa Teddy bamuyitanga Naluswa. Nga musajja musoga. Professor Naluswa bamuwulira. Mumanyi. Professor Naluswa naleka mukazi we Busoga n'aba abaana ba Teddy. Najja wasa omukazi wa e Kampala. Oba gundi munne professor omenye ba professor bubalaba obwana obugezi balooza nabo basobola bazaala mungi. Abaana abagezi obugezi bannakyo okusanga professor oyinza okuba walwamu essomero oyinza okukolayo. You can have a family of lawyers, a family of doctors, but it's not easy in other fields. Maybe the teachers. Kuba abaana baadimu yalinga omulimu oguli ewaka nga bwagufunamu abange tebayinza kukola mu State House. I don't expect all of my sons, my children to work in the State House. It causes our problems in the family. That some have not gone to school because I ventured into an unknown. Where is your love with Bugingo coming from? Omwagalira ki? Mukola ebintu byanjawulo. Era Bugingo abulira njiri kamusemize. So how do you Bugingo ne kumande anti kugambye nze nwali abali mu twabo. Bugingo ne mukwatira Teddy. Ne dokita ne gundi Pastor God. Ne muntu wanyu. Ne muganda yajaga tekiriyo. Era Bugingo yangamba no obwabukedde. Bugingo yangamba nti nkubulye Mirundi. Katonda ajja kwokya nnyo omuliro. Ajja kwokya yakola bulamba nti ebintu bino byokola byamalogo. Lwaki abalogo abalala tebabikola? This is Inside Out.